wasizo otya nkubuzaako gwe yeekomedde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman yonna gy'osinzira okulabika nti otuwuliriza naye Munnayuganda yeekomedde mu ggwanga lyati Uganda gyebaleko gy'otusaako engalo enkyalunaku olwaleero njagala okutegeeza nti nate era waliwo olukwe olugenda maaso olw'okulabika nti nate era Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine agenda kulabika nti nate era bamuteeka mu lukwe oba mu kibinja kya ADF. Omukulu Fred Lumbuye yavaayo n'abategeeza n'abagamba nti no abaana ba Nuupu bonna bagenda kulabika nti nate era babayera omu ku omu nga bagenda maaso n'okulabika nti nate era babatulugunya yate Pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda kulabika nti nate era balina engeri gye bamukolamu bamusaasaanye basobole okulabika nti nate era bamuteekako ebintu ebikyamu okukola ebikolwa eby'obutujju ate era nga bagala kulabika nti nate era bamukwasa ku kibinja kino ekya ADF. Ani ayogera ebigambo bino? Omukulu Fred Lumbuye yategeeza n'agamba yavaayo n'abategeeza n'abagamba nti no omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne Nuupu yonna bagenda kulabika nti nate era bakwata abantu abamu babambaze yunifoomu emyufu basobole okulabika nti nate era babapaatikako okulabika nti nate era be bayeekera bwe bamala obambaza red kubanga mwena mukimanyi nti kala ya Nuupu ey'amaanyi ennyo ey'ettutumu eri red we batyo oba giyite kala emyufu we batyo bagende maaso ate era batandikirawo okulaba nga nate era naye bamufufugaza babako engeri yonna gye bamutulugunya. N'olw'ensonga eyo omukulu ono Fred Lumbuye Kajube avuddeyo n'ategeeza nti musonyiwemuko katono nti gavumenti eno oba regimu eno egenda kulabika nti nate era ekola enteekateeka oba kyonna ekisoboka okusobola okulabika nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akolebwako mu bwangu nnyo ddala. Kinajjukirwa nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kyakola waba agezeeko okwogera eri abantu bwe yagenda erira baamugana bwe yagenda embaale we batyo ne bamulemesa okulabika nti nate era ayogera gye buvuddeko emabega bazze boogera ku Nuupu nti Nuupu yagenda maaso n'okulabika nti nate era ekola ebikolwa eby'ebitujju kyakusaako n'okutulugunya bannayuganda. Mujjukira bulungi nti omukulu Ssegirinya Muhammad ne Wune Alan Ssewanyana baali bakalabika nti bakaweebwa bail emisango gye bagenda najjo mu maaso gye gino egy'okulabika nti bakola ebikolwa ebitujju ebibi ennyo ebigenda maaso n'okutulugunya bannayuganda. N'olw'ensonga eyo baagala kulabika nti nate era Bobi Wine naye bamukwata mu bwangu bamuteeke mu kkomera basobole okulabika nti nate era bamuwozesa. Nja kuba nate era nkwongera amawulire amalala mangi nnyo naye kyensinga okusaba genda maaso osabire omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga obulamu bwe buli matega nga Fred Lumbuye Kajube wabategeeza n'abagamba nti waliwo ebigenda maaso okulabika nti nate era bamukwasaganya ku kibinja kya ADF ekigenda maaso n'okola ebikolwa ebitujju oba ebikyamu ennyo. Nja kuba nate era nkwongera amawulire gaffe agabeera gakagwawo tova ku Project Media TV weyongereyo ogende ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo g'otuzanye kulabika nti nate era osubwa kankomewo.